essuula egamba nti ebyetere bingoba mu kibanja ey'akatabo kano akankitta mu bizinga. Bwe namala okusiibulwa mu magye n'okufuna omufumbi w'ettooke nga ntandika kunoonya kibanja, sangwa munnange nga nkizigirirwa mu kimu ku bitundu ebisingira ddala obugimu mu Buganda, era nga ntuuseyo kyandagibwa. Kyali kyewagise wakati wa Nakitokolo w'ensuku nga kirannamidde ku kibira, ng'engulu waakyo eriyo ekisozisozi ate nga byonna nsiko yeewunga. Nga kinnambuzibbwa nalabamu omusekese ogw'enju n'ebinywa by'emmuli ebyali byonna nga bisasikidde awo, ate era nga mulimu n'amakompola n'agasikiinya g'amavvuunike agaali agamu nga gatandise okuseebengerera n'okuseeteera olw'enkuba. Bino byandaga nti waliwo eyalansoosa okwekwata ekibanja kino, mpozi ate oluvannyuma n'abigambulula. Bwe naddayo ne tuteesa ŋŋende nkukuuleyo akayumba, munnange agira ate atandika okusimba omutala, nga nange ate bwe mmaliriza okutaggulula emigozoobano gy'ebyensimbi zaffe. Mba nsiisira, omukazi omukadde n'ajja awo we nnali neekerebendera. Twatandika okuwaya era ng'emboozi ekwajja yambuza gye nnali nvudde okugenda okulya ekibanja ekyo, nga mubuulidde yaddamu nti taata ova wala, bwe butamanya bifa kuno, eyo ddala nga egyova teri ku kibanja ky'oyinza kugula. Ye lwaki tewasooka kwebuuza ku ffe abaakuno nga tonnasonjola buguzi? Nga tukyanyumya yantegeeza ng'ekibanja ekyo bwe kyalimu omusambwa, era nga buli muntu eyakisengangamu baamutwalanga biwala ttaka. Muli naseka nnyo kubanga nze ebyo eby'emisambwa nali sibitya namu, anti nga n'eyo mu lutalo bannansi baateranga okutulaga obufofu nti ako nno mulimu kino, kali kalimu kino, mukano temukolerwa kino. Kyokka nga foomo mwe twekukuubiza n'okwegazaanya ate ne tutabaako kabi. Bwe nti omukadde namutegeeza nga bwe nali siiza kufiirwa bulindo bwa nsimbi zange ze nali nsasulidde ekibanja ekyo, ate n'ekirala nga n'ebibanja bya mpambira okufuna. Ye kwe kunziramu nti mwana wange tofiirwangako, kinene kisingaawo, anti ebintu bifa bantu. Wandiwulidde nno bye ŋŋamba n'ogira ng'onoonyerezaako awalala. Omukadde bw'atyo bwe yantegeeza, sakkiriza bye yaŋŋamba, era bw'atyo kye yava nvaako bukumbu. Ensiisira bwe yaggwa ne ndeeta Kagafumba ne mulamu we, era omukadde olwawulira nga tuzze era n'ajja okutulamusa ng'amaze okututunuulira n'okutunuulira bannange nga bakabassana n'okutegguukulula ebyabwe ku mmotoka eyatutwala. Yankyukira n'aŋŋamba nga bwanjigisa amaaso nti abasajja muli bazibu, kale abaana b'abanna abato bw'otyo obaleese mu kifo kino ekizibu bwe kiti. Mba sinnamwanukula bannange nga balowooza nti yali abataatira lwa lukakaba kwe baali bagenda okugwa. Bo kwe kumuddamu nti baali bajja kukisobola, gw'ate nga banaakola batya. Bwe twamala okuvuubiika ebintu mu kayu ne mbasiibula. Namalayo ennaku 5 ne ŋŋenda ndabe ku be naleka mu matongo bwe baali. Ngenda okutuukayo ng'engugu bagisenduukulula dda ne bagikuba ewa Nnamukadde era gye baasinziranga ne bagenda balima. Bwe nababuuza ensonga bantegeeza nti babanga beebase mbwe ekintu ne kiwamattuka embeera nnamiro w'ekibanja nga kijja kikuba emisinde nga kimyamyansa, era nga bwe kyabatuukangako ne kibabuuza nga bwe basula, ate ne kibeebaza n'emirimu nti naye ne kibagamba nti balima bubi, mbu balima mu kkubo lyakyo. Olwo nno ne kyambuka ku lusozi nti ate bw'abanga bukya ne bawulira emisinde ate nga kiserengeta mu kibira. Saayagala kubawakanya, anti nga kwo okusaasabula baali basaasabudde wanene, ate nga nze olwo kye nandibadde nnoonya kye kiki. Natandika okutema empagi, emmuli era n'okubaga n'okubanga omusingi, kyokka nga sirina nakimpunyeeko yadde.
Nabuuza nti osanga omukadde bannange yabanyumiza ku bigambo biri bye yambuulirako ne bibatiisa. Weewaawo olunsi n'olunsi nalinganga awulira emisinde, naye nga ndowooza nti basuzi oba abantu abaali baagala okunkangakanga bangube mu kibanja kyange. Naye olwalo olwo mba ngenderera nti okwebaka ne mpulira emisinde nga gigenda givuga beddu nga giva emmanga nga gyambuka. Nalaba okumyamyansa era n'ekintu ne kimbuuza, kotyo nti weebala okuzimba n'abakyala beebala okulima, naye no bannange mwazimba bubi, mwazimba mu kkubo lyange. Olwasirisa ebyo nga kyambuka, ate obudde bwali bukya ne kiserengeta. Tekyajja okwo, buli kiro nga kikola bwe kityo. Natandika okutya, ate nga saagala kukibuulirako bannange bansekerere. Era bwe baabimbuulira bwe ntyo ojjukira nti nakakkalabiza nabasekerera, bwe ntyo neeyongera okukakkalaba emirimu naye nga ndi kuyigiyigi. Lumu mba neebase nga n'ennyumba yonna mmaze okugikaabuga ettaka, ne mpulira ebintu ebijja bikooka nga bikuba ensaasi, enseege, era nga biŋŋaŋŋala mu buli ddoboozi, n'akaloboozi era n'oguloboozi. Byawutawo ne byambuka, naye nga bukya byadda nga bituusa awaala enju byayimirira. Bw'etyo enju yagogonoka yonna n'egwa ku ttaka. Ebyetyo ebyatema obukule nga biserengeta nti ne bikkirira. Enkeera nabuulira ku bannange nga bwe gwabadde, ko nabukadde nti wali ose nno naawe ne weerabirako, anti wano nakugambangako nti mwana wange ekibanja tokisobole ng'owalaza mpaka, kaakano olabye ekyo ki? Ennaku ezaddirira nanoonya kibanja kirala nga nsinziira wa nnamukadde, era nakizuula ku ludda olulala olw'ekyalo, era nga mmaze okubuuliriza n'okwekkaanya nga tekyalimu ndoolooto, bwentyo nakigula. Naye nga naakamala emyezi gya nsuusuuba kasookedde nga nsenga mu kibanja kino, ate era nagwibwako ekyeneeno ekyakimmamulamu olutali luno. Nava mu nnimiro ku lunaku olumu ng'obudde bweranze, ensuwera nga nzigubya lulimi, ate nga n'ennyindo zitadde kubanga akasimu nali nkatakkizza nga kakkinyi ate ng'era kandasi. Omusana gwali gwebengulula nga guliko n'akawaayiro, ate nga n'olutemampola lunsakata. Najja n'empango y'ekikajjo kyange, era bwe namala okugisolobeza ne mbaako kye mbuuza omukyala eyalalabika nga waaliwo ekyali kigaanyi. Okwekkaanya mpozzi n'embeera ye namwetegereza. Ebbanga lyonna yali atumbiikana era nga n'omumwa gumuli mu nnyindo. Yannyanukula naye nga mu ddoboozi lye alunzeemukko ku kakiina ak'ebinunkuliza. Nakanda kumwekubirako naye nga munnange ankubisa maaso gokka. Bwe navaawo ne nnaabako obulimiro mu ngeri ya kisaazisaazi, ne nnyambala ekkanzu yange ne ntikkira n'enkuufiira ensongovu eyali embikka kumpi n'amaaso n'amatu gonna, olwo nno ne nfuluma. Bwe neesimba mu luggya ne nnondawo ekimu ku bitittiriri ebyali awo ne ntambula. Weewaawo saalina ddala wasimba we nalindaga, wabula nayagala kudaaladaalako mpozzi nkunguzze kutuula wamu, era n'okusendeekerezebwa ku budde mpozzi. Nalowooza era nti bwe nnaavaawokko kabe kasinge naagenda okudda nga n'emmere eyidde, anti kyandabikira ng'eyali ey'okufumbisa essiiso kwolwo. Bampisizza amayumba agawerako ne mpulira nga waliwo atemye omulango ogw'omwangukwa era ogwantema n'enkizi ng'ate gufubutuse gye nalindaga. Oli yagamba nti nnyabo. Nayimirira mbagirawo ne mpuliriza nga n'omutima gwonna guntundugga.
n'akatayi tekasaalujja emiranga emirala emibaaluufu egy'obujiijiri mingi nga gyetaba na guli ogwasooka ne ngiwulira. Mu kaseera kano nalowooza kimu kyokka kukyusa buufu ne mbuzza eka. Naye mba ntandulula ebigere ne mpulira muli ate akalowoozo akampaga okugenda mu maaso, era ekyo kye nakola. Kyokka mba ndi kumpi ddala okutuuka emiranga bwe gyali gisimbuka ne nzita ku bigere era n'okwekengera nga kwentadde. Okunyinyagira kw'emiranga kweyongera omuzinzi n'omuzindo ate nga n'okuwugula embwa kwe zitadde. Nayimirira ne ntega amatu era nawulira ebimu ku bigambo ebyali biroomwa abakaabyi nti afudde ki taata? Ofudde ki ssebo omulongo atalwadde? Woowe 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 munnange andese naani bwe twajja? Laba muyita takyayitaba omulongo. Woowe takyayitaba wo. Wano namalirira okudda eka kubanga nali saagala kugwa mu ddambo ssu lye sigenderedde. Naye bwe nakyuka nti emabega ate ne nnengerayo abakazi abaali bajja. Natyo okukyuka okuddayo nga bandaba si kulwa nga kubaako abammanyi ne bampita omutiitiizi. Bwe ntyo nezzaamu nzekka amaanyi ne neesindiikiriza mu maaso. Kale bwe ntuuka emiranga we gyali giva ne ndaba abasajja babiri nga basitamye erudda n'erudda ew'omulyango nga bakubidde ensingo era nga n'ebibatu biwangizza amatama. Natyo okubayitako kubanga nali mbamanyisizza amaaso. Bwetyo kye nava nkyema mbabuuze bwe gubadde. Bansamu nga babasuuliza eriiso mu nju nti ate gwe munnaffe tolaba ebigambo byayonoonese dda? Nasembera ne nsitama kumpi n'omuziziko mbuuza ate ku baali mu nju. Bwe natunula mu nju nga ndaba omulambo ogugugumadde awo mu ddiiro ku mukeeka ogutotobadde amazzi era nga guliko bakazi beereere be baaziirana.